amatenda malungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ali waggulu. Tumutendereza tumusaba kutuyamba, kutusonyiwa n'okutuwonya obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah gw'abalungamizza teri asobola kumubuza, ne gw'ababuzizza teri asobola kumulungamya. Kakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka, atalina kimugattibwako kyonna na kimu. Era akasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo ebisinga okuba ebituufu nga by'amazima kitabo kya Allah Qur'ani tukufu, n'obulungamu obusinga okuba obulungi bwe bulungamu bwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze hadisi ze entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi bye bizule mu ddiini, kuba buli kizule kyonna kiba kigunje, ate buli kigunje kyonna kiba kyabubuze, ate nga buli kyabubuze kyonna kya muliro. Abange mwabakkiriza mutya Allah mu butuufu bw'okumutya era temutuukibwako okufa okujjako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mwabakkiriza mutya Allah era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah balongooseze emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah n'omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye olw'essiima olunene. Abange mmwe abantu mutye omulabirizi wammwe Allah. Oyo yabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu era mwe yatonda mukyala waagwo n'azaalukusa okuva mu kyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Muzimu ku dduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasomanga nga tazireka ebbanga lyonna, yayogeranga ebigambo bino wammanga: Allahumma inni a'udhu bika min jari su wa min zawji tushayyibani qabla al-mashibi wa min waladi yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya adhaba wa min khalili makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasana dafanaha wa in ra'a sayyi'a adhaaha. Rawahu at-Tabarani. Muzimu ku dduwa Nabbi ze yasomanga yagambanga: Allahumma inni a'udhu bika, Mungu nkwekingiriza edduwa gye nsaba, nkusaba nga nkwekingiriza min jari su'i, neiba oba omulirwano omubi, wa min zawjin tushayyibani qabla al-mashibi, Mungu nkwekingiriza okubeera nga onfunira omukyala agenda okubeera nga ankaddiya nammeza n'envi naye nga sinaba kutuuka kukaddiwa wadde kumera nvi. Wa min waladin yakunu alayya rabba, Mungu nkusaba onkingirize omwana gwe neezaalidde ate okubeera nga ate ye mukama wange. Wa min malin, Mungu nkwekingiriza okumpa ssente zitalinaalina naye nga yakunu alayya adhaaba, naye nga ezo ssente zompadde ate nga yensibuko y'ebibonerezo byange kuno ku nsi ne ku akhira. Wa min khalili, Mungu nkusaba onkingirize nze gwendaba nti mukwano gwange nfanfe makir naye ate nga wankwe gyendi. Ainuhu tarani, amaaso ge gaba gandaba buli wonna wentambulira. Wa qalbuhu yar'ani, ate omutima gwe gundondoola gugamba gumpoki, gugamba gundaba wonna wendi era ebirowoozo byonna bibali bibikunze wadde nga siri naye. In ra'a hasana, oyo mukwano gwange gwendaba nti mukwano gwange wa mazima naye bw'alaba ekirungi nze kyenkoze dafanaha, akitemerako ettaka oba akiziika, kwegamba akisirikira. Wa in ra'a sayyi'a, ate bw'abanga alabye ekibi kyenkoze kubanga teriyo muntu mutuukirivu bembanyi n'ensobi gyenkoze, adhaaha, agenda agirangirira n'agibunyisa buli muntu yenna. Ebigambo ebyo bikulu, eddwa eyo mugikwate. Ebigambo byali birina amakulu ameekusifu. Allahumma inni a'udhu bika min jari su wa min zawjin tushayyibani qabla al-mashibi
ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسن دفنها وإن رأى سيئ ذاءها والله تعالى أعلم. Chikumu musanvu katanyisobola Pal FM mulonja mpuliriza edduwa eyo ojja kugitudiramu naye olwokuba tewuli budde bwa kugiddemu kakati. Eso hadisi njiwulidde bulungi okuyiga tekuggwayo. Eso kakati eso obudde bujja tutwala naye tujja genda mpolampola. Genda mpolampola nga bulijjo ekikulu mpe tayimu sikufaako oyogedde tusimbuke njala tusanike ku neighbor wamin jari su kubanga ekingiriza neighbor neighbor yayogera nnyo ku neighbor ate kati olesa hadisi nge eyekingiriza omubi yayogera ku maali n'ebirala bingi naye nno omuliraano guno mubi gwe guliwa omala ogunye omuntu omubi oyo sooka onagenda oyiga omubi neighbor omubi yaliwa mutegeera tutya kubanga muna ebintu bingi tuyinza tutabitegeera. In fact nga tunaba kugenda ku neighbor mubi kwegamba nti yajibu ala kulli min almutajawiraini kikakata kuli muntu yenna ng'olina neighbor gw'owangala naye adam adhiyat jaruhu biqawlin au fi'lin togezaako n'akamu n'akeddagala okusinziira ku hadithi ennyingi nabbi zayogera ku neighbor okubeera nga omunyiiza n'ekikolwa oba n'omunyiiza n'ebigambo kulwokubanga hadithi eri mu Bukhari nabbi sallallahu yagamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir omuntu bw'abeera nga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jara tagezaako okunyiiza neighbor we. Hadisi eyokubiri nabbi sallallahu yogera hadisi enene mu Bukhari yagamba nti wallahi la yu'min ono gwe ngenda okubagamba simukkiriza n'akatono tasiramukanga ne imani talina. Faqila la basahaba ne bamugamba man huwa ya rasulallah anuyo atakkiriza nga busiraamu anatamanyi busiraamu anatabukkiriza atamanyi na qiyama. Faqala sallallahu alaihi wasallam nabbi nagamba alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa oyo ate wala buzibu kubeera nga abutuusa ku neighbor we. Tuli ku munsi nga te neighbor wo ate asobola okubeera nga azaalamu mwana ate gw'ozadde neighbor wo n'azaala mu mwana wo neighbor wo ate n'ayagala mukyala wo oba neighbor wo n'asigula mukazi wo. In fact biri mu Uganda biri mu nsi n'okusinga mu Uganda. In fact yatwogera ku Uganda wallahi nabbi agamba tasobola kubeera mukkiriza omuntu yenna ateewala buzibu bwonna bw'ayinza kutuusa ku neighbor we. Ekyo kikulu nnyo. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam lilati qila la bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga balina omukyala gamba yali wa imaani mukyala wa imaani mukyala wa bbeeyi gamba abantu bonna nga bamwogerako nga bamuwa ne imaani gy'alina. Kiki bagamba hadisi eri musnad Imam Ahmad yagamba nti annaha tasum omukyala asiiba ebbanga lyonna balaza lwakuna ennaku njeru n'ebirala. Tasumu nahar emisana asigala aba asiibye busiibi wataqumu lleyli ne salatu lleyli agisaala n'ebirala. naga naye alina problemu eki tuudhi jiraniha naye anyiza neighbor we. Faqal sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu anagamba hiya fi nnar oyo mukyala wa muliro. Kakati ekibuzo kyo nkizeemu neighbor omubi yaluwa yoyo ayinza ba n'okusaala asaala oba n'empale yatema n'ebirala naye atawamu n'ekyo ng'anyiiza neighbor we oyo ye wa muliro okusinziira ku hadisi ntuufu eri musnad Imam Ahmad ne hadisi eziri mu Bukhari. Oyo kyova olabanga nabbi sallallahu ki yasookerako n'agamba Allahumma inni a'udhu bika min jari su. Ekirala
Alice gyosomye era osijja kuvaawo mangu nalabyemu nti omuntu neibaka era osomye ku neiba naye kati tumukola tutya kubanga kati baneiba baffe babi tukola tutya okuzaawo tubeerawo tubeesamba tubaleka bulesi tuvaawo bantugenga nti kale awana alhamdulillah ukanveewo tukola tutya wazima n'ennyumba yo anti ate omanso ate neiba obosula kuuna kale mu luguudo wallahi ata koyogedde akasembeyo kanzukiza hadisi emu kyetulina okukola in fact tosenguka nawe tovaawo in fact newankubadde ngaakunyiiza idha btuliya almuslimu bijari su Mungu bwakugezesa nga neibaawo mubi nga betogeddeku waggulu kyolina okukola gwe omusiraamu falyaspir alayhi gumiikiriza gumiikiriza tobuvaawo fa inna sabrahu gwe bonogumiikiriza sayakunu sababu khilasatin min kijja kumuviirako okubeera nga naye yeshepinga nadda mu mbeera entuufu kankuwe hadisi eno جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره nga gamba neiba akola kino neiba akola bino neiba akola bino musajja nga bwakaaba faqal nabi sallallahu alayhi namugamba idhhab fasbir dayo wasula tosenguka nekyo ino okukola gwe gumiikiriza naddayo omusajja n'agumiikiriza wayitawo ebbanga tono after some time n'akomawo omusajja namugamba ya rasulallah omusajja bwe yakomawo atandikidde nabbi namugamba idhhab fasbir dayo gumiikiriza n'akomawo omulundi ogwokusatu ya rasulallah omusajja annemye nabbi namugamba nti gumiikiriza naye yali agenda namugamba naye omanyi nti kirabika omusajja alabika si mulungi kyoba okola atrah mataaka fi ttariq kwata engoye ezo zonna emifaliso okwate ebigundi ebidomola entebe byonna obiteeke mu kkubo wekalakasa byonna biteeke mu kkubo nti kugamba ekyo kyoba okola ebyo bisigadde bireke omusajja ngaddayo kwata emifaliso ng'akwata entamu zonna teeka mu kkubo abantu abalala bali bayita mu kkubo fa ataahu abantu ne bamugamba fajala nnas yamurruna bihi wa yaquluna malak abantu ne bajja gyali ne bamugamba owaayi problemu ki ebintu byonna biri ku kkubo enkuba egenda kutonnya enfuufu yonna yonna ekutta kiki ekikutuuseeko fayaqul musajja kyava abagamba adhaani jaari neiba mpisa bubi nze kire kyenkozeko n'ebintu kambiteeka wano mu kkubo afadhali naasula mu kkubo naye wano wantamye bweki bwe kiri nti abasajja ne bakaaba bali bayita mu kkubo fayalanuuna jaarahu nga bamukolomera musajja mubi nnyo laba bwakoze munne kale musajja amutawaanya kale muzalina nnyumba ye kati yaba yasenguke musajja mubi nnyo information neetuuka eri neiba nti omusajja wenisi yonna ekolimira abantu bonna banyiivu gy'oli musajja omuyisa bubi jaahu omusajja yenyini yajja yenyini neiba waqala la n'agamba neibaawe rudda mataak kwata enguguzo nange ngenda kukwatirako wallahi tubizzeeyo ila manzilika mu nnyumba yo fa inni wallahi la audu nkulayira Mungu sigenda kuddamu nakeddagala rawahu abu dawuda wa huwa sahih hadisi teliko kigambo nolwekyo ekyo nno kikula watuuliriza gwalaba neiba nga akutawaanye ebintu byonna bikasuke mu kkubo abantu bamukolimire atereere kubanga kati abantu bagenze wala kati hadisi ntufu ekikulu mu byonna tugumiikiriza omusajja yagumiikiriza nabbi tiyamukkiriza kubeera nga ava muki mu maka ge agende olwokuba nti neiba amutawaanya n'ekirala nabbi olabanga omusajja alemereddwa namugamba ebintu bifulumye wabweru ekyaviramu abantu okubeera nga beewuunya n'okumugambako n'okubeera nga bamugamba byokola tebiriiyo n'awanika n'agamba nti nze mbivuddemu n'olwekyo kwegamba saburu miftahu kulli shay wallahu ta'ala mbadde njagala kuga nonkuusa ntiriwo neiba oyo nabbi sallama yagamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari omuntu bw'abanga alimu okutya Mungu era nga mmanyi n'olunaku lw'enkomerero nti gyeruli longoose eri neibaawe fact nyinza okuwa ebintu obanga 8 oba 10 ekisooka yansuruhu
ila stansarahu waba agala kumutaasa genda omutaase akubye enduulu situkirako olabe ki ekigenda mu maaso ti neighbor kiki ekigenze mu maaso fact alabanga oba oli concerned nnyo gyali yu'inuhu ila sta'anahu bw'aba amusabye obuyambi bwonna naye muyambe tugamba mulimu ekati embeera gye tulimu waliwo okukyala waliwo okwanjula waliwo embaga abantu bajja gateka abayite tali bayite bateka bafulukazi n'ebirala kati bakyetaagisa esowani nyingi n'ebirala muyambeko ne ku mirimu era mulimu simanyi abavubuka ng'egyo oli omuvubuka ovubuka ennaku zino oli neighbor afunye abantu bangi biki ate neighbor naga sijja kgenda abagundi simanyi banabbira simanyi biki kuliko ebigundi kuliko biki ate neighbor bwanga toliiwo muli afumbiza omuwala kati neighbor ki gamba bobanga neighbor afumbiza muwala we ekyokubeera ekya neighbor kiri bino just masanyu problem eriwo mbasamuga ganyina okubeerako kubanga olusi gasukka ekyo si kyekikulu naye ate wa neighborhood kyekikulu in fact nabana abaleeta ebintu byokwanjula neighbor babeerako baga nti bale bino ebintu betuleese omwana ono tawanya ensuku za neighbor n'ebirala bino sukaali wa neighbor akati babaleeta sukaali ate toliiwo olwokuba nti kuliko ABCD neighbor ina okubeerawo yugamba yu'inuhu ila sta'ana ina okubeera naye wadde waliwo byogwe bitakkiririzaamu beerawo naye okugamba ekyo mu kiggwe kubanga abeera mwana we neighbor mwana wo basoba bagamba nti wallahi nabbi yayogera ku mulirwano ne tulowooza nti ne Allah agenda kumugamba nti omulirwana we agenda kusikira yauduhu idha marid neighbor mulwadde genda omulabe olwolongoosezza yohannihu idha farih omunawo kwate ku mwana gwazadde ayina essanyu ogenda teriyo tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubaawo olubeerera kituufu olwaleero oyinza okuba alina essanyu enkyannaku bw'aba ali mu ssanyu naawe sanyuka naye ekyo nno kikulu nnyo yohanni'uhu idha farih bw'aba nga asanyuse naawe mwehaaga n'ebirala yu'zihi idha usib ate waba atuse mu mbeera eyo naye sijja kusiika nti basumatalaka yini biki embeera buyita abantu gye balowoleza kati ebyo biri kumpi seeka njagala okubirize oŋŋambe nga si musiraamu kadde wadde si musiraamu ne wabusiraamu bwe kikulu neighbor egamba muziikireko bwamukubagize ffenna bikigamba bino ebintu bino ebyokufiirwa n'essanyu ebyo ebiseera ebisinga si nnyo basiraamu wasi musiraamu infact okufa kuno tekuliiko kaadi ate kati then kwe tekussanyu era bakuwa kaadi ate neighbor oluusi n'okuwa kaadi tajjukuwa yena ajjana mu buntu ekyo nno kikulu tugamba bw'aba afiiriddwa mubeesebeese fact lumu yali gundi byafa Jaafar eitata wa nabbi omuto nabbi sasa madduka emisine n'agenda bagamba bakyala be ate baali basukka mu bataano mu bana n'abagamba mbuno nti waayi ewa Jaafari batu embeera batuuseeko tebasobola bagenyi bebalina kati abagenda okujja kubakubagiza tebasobola kufumba mmere mufumbe emmere mugitwalira abantu bali ate n'abagenyi babe nabo kibangi ne bafumba emmere ne bagitwalira eri kyabafiiriddwa kiba kitegeeza ki begamba yuzihi gwe ino okusimentaana mwe wina okufumba okutegeka batakyasobola kwaniriza babeera gy'abaalimu gwoyaniriza yusaiduhu ila ihtaj bw'aba alina kyayagala okumuyamba muyambe kati kwe tugamba emikolokolo bwebiti ebyo lwakwati problem ate twabaawo mwezi oba muli banneighbor naye nga wabawo obuntu obuyitaayita teri muntu 100% nga mulongoofu naye ate abo bantu problem bateeka mu mayumba gaabwe ate ebintu ate ebiremesa abantu bitya bateekamu moto mugundi mu mayumba gaabwe okuyingira neyingira jjukira kiwankola eyoga nti ekitta omukwano okulala kwazika nakusaba atege embazi n'ebirala okusonyiwa naye seerabira aye niwabeera bana bagundi balina emyaka ejja mu ebitomitoro bwegyo ate nga mulina imaani biki ogamba mbuno nti wasadde dda notemadde empali otekimanyi nti okujjako ekirevu kibi nnyo onooyingira ejjana ebintu ebyo bantu bateekateeka mu manyumba si bituufu kugamba abantu agenda okuyingira mu nnyumba ayinza okuba nga tabikkirizamu nebyo kugamba kikulu neighbor ennyumba yo ebeere nga oli gundi okugamba oli direct yusaidu ila ihtaj bw'abanga ayagala kumuyamba yabdauhu bisalaam bw'oba gusooka okumubuuza yulinu lahu alkalam bw'oyogera naye mu ngeri ya tomusala kirimi gwe neighbor tomusala kirimi muleke ayogere amalirizeyo
yafsah an dhallatihi ayinza okuba alina byakoze nga tebigenze bulungi osobola okukirinnyako. La yatatallau ila awratihi togezaako nnyo kubeera nga omumogo bwe obulingiriza nti la yudaiquhu fi binai au mamar tugamba oyingidde osula eri ate no neibaawo ate gojja ofunze ekkubo noliteeka ate wa neibaawo ate wano tuyite wano ate ewuwo ekkubo walifunza ate nojje wa neiba ate gwe oyita mu lujja lwe kati ate ono neiba ate yayita mu lujja lwange wano tusobola okuyitawo ate wekisi ate yafunzaawo ate newu ate agaziyayo. La tuudhihi bisabbi alqadhar au alwasakh amama manzilihi bakyuleta dustbin ate nogifula olujja lwe ogizeebyo olyebidde bikajja obegundi ate nokasuka mu lujja twaganda kulwera n'ebintu ebisifanako nga bwe bityo. Ikrami lmaruf walkhairi ilayhi obanga nakyo pate kusibulukuka muyite musuluke monna. Nabbi sallallahu yagamba nisa almuslimati bakyala mu abasiraamu la tahqiranna jarata lijaratiha olimbu abanga alina kakuwadde neibaawo ayinza okuba nga ye mwavu ate nga goli mbaga naye naakuwa ekintu nga kya wansi kikkirize walawo farasna shat newankubadde ekirenge ky'embuzi. Embuzi erina ekirenge akagulu k'embuzi bakayokyana n'afumba kajja tikagawa amagumba. Nabbi agamba neiba ne bw'abanga ataddemu amazzi mangi. Fakati nabbi agamba Muadh n'agamba nti ya Muadh bw'oba fumba ennyama teekamu amazzi mangi n'omunnyo bw'obanga otandise okulya oweerezeko ku neibaawo. Kanabbi kyategeeza ekyo kagamba nti newankubadde nga gumba lya mbuzi lyakugulu kwa mbuzi neibaawo lyakuleetedde likkirize baawo ayinza okuwa ffene mutwale ekyo kinene naye abamu bakola liddu efaana ekya saagala baana mwe temugendanga wali temulyanga wakantu n'akamu saagala kubalaba nga muyingidde awo ayinza okuba amadhalika bagenza okuba nga n'amaka gabasiramu ate ate oba omazeeko eddembe eri ate abaana bino ebyammwe abakulu ate bano abaana bebayingizaamu yakyobola mulimu kikisinzira ate ayinza okuba nga neiba ate abaana bo bwe babagenzi eri abakuba engolo naye kankubayo ebintu bibiri ebintu ebyo bya alamatni lhayati buli bwenjogera ku baneiba abantu bano babiri bankolera yali Abdallah ibn Amir nga yayina neiba bamuyita Khalid ibn Uqba. Kakati Abdallah Khalid ibn Uqba n'afuna obuzibu kati bw'amala okufuna obuzibu n'atunda omudaala gye lyakolera n'atunda edduuka li naye n'agamba nti ngenda kuliguza neiba wange. Yali neiba we ku mulimu ate ne neiba we gy'asula kati n'akwata edduuka lyalitunda eno lyali Makka mu Makka omuntu gw'oyinamu omudaala mu katale k'e Makka bw'amaanyi bw'obanga alina gundi akeedi wano mu Uganda. Akati ruwiya anna Abdallah ibn Amir Abdallah mutabani wa Amir ishtara yagula min Khalid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt namugulako daarahu allati fi suki Makka omudaala gwe taleke Makka yagula sente mmeka 70,000 dirham ezo sali sente nyingi emitwalo 7 za dirham yazikumpinga $7,000. Falamma kana al-layl bamala okumuwa ne batunasayinga n'okusayininga ono n'amuwa sente ono n'amuwa n'ebyapa n'ebyala byonna kati naddayeeka kati bino byaddayeeka Khalid n'agamba bakyala be n'abaana tuyuga omudaala gwe akeedi nagitunze temuddeyo okunoonyeza eyo nagitunze akeedi nze kati ngenda kukola byala badde ne ABCD bano baakaaba awo hoti keeki gy'otunze opapye ne sente ezo nazo ziringa entono otukoze bubi nnyo ne bakaaba. Akati bamala okukaaba samia Abdallah bukaa ahlu Khalid nawulira Abdallah nga bali bakaaba baneiba bamunenya kyalabe n'abaana fasala an dhalika n'agamba mutabani we genda olabe baneiba babadde kibi sawa zino ziri 7 bwakiro bakaaba kiki ekigudani afudde. Faqila la mutabani najja n'awuliriza n'alaba ekiriyo n'akomawo n'agamba yabukuna lidarihim ono sajja yatunze omudaala ate bano tobadde happy naki n'omudaala gwatunze ekibakaabya mudaala na sente. Faqala li ghulamihi kyava agamba mutabani jangu kwata endagaano gimuddize n'ekyapa okimuddize atihim genda gye bali wa alimihum bagambe anna ad-dara wad-darahima jami'an lahu bagambe nti
mudaala ngubaddiza ne ssente ze namuwadde nga nguguze nazo nzimuwadde njagala neighbor wange yeebake bulungi kino kikulu atihim genda gye bali waalimuhum obannyonnyola obagambe anna ddaara waddarahima jamian lahum essente ze namuwadde n'omudaala byonna bibirye sikyayana kyenjagala yo neighbor wange asule bulungi fakiti kiwambuuza tino oyisa otya neighbor otyo bw'omuyisa naye kati bw'owulira endulu wa neighbor ogaa endulu z'amaanyi sibawo oluggi tabaddeko kufulu yayongerako ey'okubiri tulidde endulu wakaamaali ye problem waliwo omusajja omu Bishir ibn al-Harith ataahu rajulun fi maradihi alladhi tufiya fihi omusajja yamujjira nga mulwadde nga ye musajja mulwadde nga yambadde ekanzu ye naye nga ali ku njegoye gwe yakufa fashaka ilaihi alhaja masikini namugamba bampe ekyokukinaka nti sina kyenkuwa okujjako nyina kanzu omusajja najjamu ekanzu nasigala musuuka nagiwa omwetaavu bamala okugijjamu n'agamba mutabani we namugamba mbuno nti kati gende wa neighbor omugamba anjazike ku kanzu tabani we namugamba nti tata gambye mwazike ku kanzu naga nti amuwadde buwe naga nti agambye mwazike oluvannyuma n'agimuwa ono omusajja n'akomawo mutabani we namugamba naye mpulira ngenda mu safaari nnene ekanzu ginyambaze nga tasobola na kujambala nagamba ekanzu eyo ngitumizza olw'ensonga nti badde saagala kubeera nga Mungu anzijamu omwoyo nga ndi bwereere nga sina lugoye nayambala ekanzu nagamba naye bw'olaba nga amaze okukutuka ekanzu eno ogikwata ogiddize neighbor kubanga neewoze neewole nga tonnaba kunziza maaso wadde kuntereeza oluvannyuma fanaza Bishir kamisa hunga betugambe Bishir ekanzu najijjamu nagiwa omwetaavu alladhi kana alayhi eyina yajigaba nagisaddaka fa'atahu iyahu nagiwa muki omuno mwetaavu wasta'ara qamisan min jarihi bi mahall ash-shahid ne yazika ekanzu eryani neighbor najambala wamata fi mwe kanzu muyafira natola shahada na kutuka nafa mutabani n'agamba nyina okutuukiriza ekyamuzeeyi sindaba kumugolola wadde kumuzza kiki maaso kamala okuddiza omusajja ekanzu naga nti ekanzu yo yiiyo naga namugambye ngimuwadde naga nti ekanzu agikuwadde yagambye nti neyazike naga mbuno nti mbadde nsaba afazali mugimuziikemu olw'ensonga nti wano wendi nene ennyumba oyo musajja yagimpa era ndiba obwereere naga nti leka nabina baraka zimutukeko mujali mukukyemmali yamusookayo mu Kabuli naye yaŋŋambye nkuddize ekanzu yo n'akwata ekanzu yo ne bajja ne bamuziika oyo good neighbor ye mutegedde ne bannanga bali bamutegedde kubanga ebiseera ebisinga naye wennyini oyinza okuba ne neighbor wo n'ogamba nti bannange n'onyumizaako ne banno nti omusajja oyo mulungi ekituufu hata naawe ng'owulira muli omukola ki omufiiringa ate olulala osobola okuba neighbor wo nga n'ogamba nti omusajja mubi nakuyansi naye wantona wallahi ekyo nkikakasaako ddi ekyo kituufu al insan omuntu yenna yaarif nafsahu yennyini akifiiringa mu mutima idha kana kad ahsana ila jiranihi bw'abeera nga alongoosa eri neighbor we naye akitegeera awo asaa ilayhim wabanga bayisa bubira naye akitegeera fakiti ne nabbi sallama omusajja yajja n'amubuuza n'agamba ku mbeera eyo nabbi sallama n'amugamba idha sami'ta jiranak yaquluna kad ahsant bw'olaba banneighbor bowangala nabo ne bakugamba nti mu butuufu weyisa bulungi mu butuufu ekyokoze gyekiri fakad ahsant mu butuufu oba olongoosezza wa in sami'tahum yaquluna kad asat ate bw'owulira nga bayina ennugu musajja mubi musajja si mulungi fakad asat era mu butuufu oba bayisa bubi kati gw'olina okutereeza kakati hadisi gye wasomye mwabaddemu ekigambo kyankanzekanzeemu kyali kikwagala ku mukyala ewaminizawo okukaddiya nkyali ku noobu omukyala nankaddiya obusiraamu nga bugazi wallahi bugazi infact oyinza okulaba omusajja nga yakawasa myezi 3-4 yenda nga n'amatama gaguddeko era nkiki wallahi omukazi kyankola nange sibitegeera omukazi nkegamba tamugondera
mukazi azongazonga omukazi adde eno atambula n'abantu aba wansi y'emikwano gye atambula ne bamalaaya n'ekiro saawa 5-6 naye akakwata ensenene maama wamwaluwa agenze ku luzzi kwoza ngoye ate amazzi mwegali mu bidomola toga nti kiki kino ekiri mu nsooba ngenze okukima amazzi oyedde amazzi mu bidomola mwegali ate agenze okukima amazzi kagamba n'obuyakwegawo wena ng'okaddiye n'envi ne zikumera naye ng'ekikulu mu byonna nabbi kyali ategeeza nti yajibu ala zawjati kikakata ku bakyala abatuuliriza mwenna nahwi zawjiha nga obaakuwasango n'okkiriza nti no nze ndi mukazi mufumbo alqiyamu bihuquuqi ezawji obuvunaanyizibwa bw'abakyala eri babba baabwe bungi nnyo esakiti mubisomesa nnyo naye mwandibadde nnyo musomesa nnyo abakyala obuvunaanyizibwa bwabwe eri babba baabwe singa abakyala babuvunaanyizibwa bwabwe babukola talaka zandibadde ntono naye talaka zonna ziva ku ekyo abakyala bafuuse ebbereegi ekisooka bintu bingi simanyi obukati kanyigisobolerako ebirwa bisatu naye ekisooka taatuhu fi ghairi masiyatillah omukyala nga wafumbe olina okubeera ng'ogondera bbaawe olina okugondera bbaawe kyolaba Allah tugamba fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila bw'abeera nga abakyala bamaze obbagondera kyomugamba kwegamba akikola ate kati oba omwagaza ki teri muntu yenna akulimba nti oli asobola okugoba omukyala ng'omukyala amuwulira era lwakuba nti nabantu ababiseera ebisinga tasobola ate kudda okwogera ABCD mukyala byakoze infact nawe ebigambo bikuggwako ng'otuuse mu nyazaalawo ng'otuuse lisezaalawo ate oyogera ki naye nga gwe byolina obimanyi tomooni okwatira omukazi nti wuuna nnemye oba omulaba maama w'abaana muzaddemu abaana n'ebirala n'okubona obugumiikiriza naye bw'abeera ng'omukazi akugondedde talaka tayinza kubeerawo kati kankuwa kino kitono nnyo hadiisi nabasinga bonna bagimanyi nabbi sallama yagamba idha daa arrajul imra'atahu ila firashihi singa omusajja ayita mukyala we babiri mu mbeera ez'obufumbo falam ta'tihi omukyala n'agaana okujja eri omusajja baata ghadbaana alayha omusajja neyebakanga munyiivu eri mukyala we la'nataha almalaika hatta tasbah malayika zikolomera omukyala oyo mpaka obudde bwe bukya ebikolimo by'abamalayika kiba kitegeeza nti nolwedde talaka begenda kubaawo naye bameka abakyala nga bafumbo omusajja n'amugamba nze sijja automatically even if wadde mukolo enviiri n'omusajja we kyekikulu ye zino enviiri zokoze waki oziraga olidde buba bamaze okuzibikka ekyo ebyo kasita omukyala akola enviiri kasita omukyala asiba ebiviiriviiri olidde mba takyali mukyalawo nabbi sallama agamba omukyala bw'afuluma nga tatabise ku mutwe gwe sitaani eba egenda emukomba mu kimunviirize mpaka lwakomawo mukyala n'afuluma yekubye paafumu yeepododde gwoli omukyala aganye okwepodola n'okwambala obulungi n'ebirala ovaawo bwoti nadda ku lubalaza neepodola neyefuira pafyumu n'ebirala kiba kiti nabbi sallama agamba nti omukyala bw'afuluma bwatyo n'abeera bwatyo n'essola z'asaala zonna zibanfu mpaka lwanaabo lunaaba lwa jjanabba hadisi ntuufu eri musirimu ekikulu mu byonna okugondera omusajja nabbi sallama yagamba hadisi eno wasi naye wagimanyi eri nyinyi mbuuzaako ebikolo bya malayika bikola kuba bakyala bukka bikola ku basajja anti kino kikulu nnyo mu bintu ebimu ebiyinza okukuuma obufumbo omukwano ogwo infact bw'oba yagadde kubigaziya nsobola okubigaziya waliwo obuvunaanyizibwa bw'omusajja eri omukyala we kati tuli ku buvunaanyizibwa bw'omukyala eri bbaawe kakati omukyala ebimu ku bintu ebyo gamba senga omusajja kubanga tugumira bingi wadde bagamba abakazi bagumira bingi naffe tugumira bingi naye senga omusajja wagambira nti nomuna jangu aba mwerufu oba si muyaaye n'ebirala aba yeruse ye n'agamba muno ŋŋaanyi
kiba kitegeeza nti omukazi aba alina bingi byaba alina then kitya malayika okukolimira ate naawe okimanyi nti bamalayika la yasuna allaha ma amarahu wayafaluna ma yumaru kitegeeza duahum edduwa z'abamalayika mustajabu zanukulwa awo tabbu eviiraawo itavira wajja bwati abira mu mikwano gye abira nagundi bano abakibaneiba ababibi n'ebirala kola buti ne buti nga zimba then malayika nga zikolomira tasobola kuwangala mu maka atakitegera luvannyuma nga amaze kunoba nabbi sallallahu agamba law kuntu amuran ahadan senga nali kulagira muntu yenna nga order from above an yasjuda li ahadin nga ndagira muntu okubeera nga avunnamira munne la amartu imra'a nandibadde ngamba omukyala nemulagira nga order an tasjuda li zawjiha abere nga avunnamira bbaawe Allah ebyo nakyo kiri ku kintu kimu okubeera nga omusajja omukyala alina okubeera nga bakyala bangi boogera ebigambo bala ku TV balaba ku mugundi ne ku mugundi mu lujja nga n'abaana bali awo ayogera ki tamalaako gundi nabbi sallallahu yagamba nagamba nti hadisi egenze naye gamba nti inna min sharri nnas inda Allah manzilatan yawma alqiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها kiri opposite byonna bikola naga mu bantu abagenda okuba n'ebifo ebibi ku lunaku lw'enkomerero mu punishment ez'akabi y'omusajja yegatta n'omukyala mu mbeera ez'obufumbo oba omukyala neyegatta n'omusajja mu mbeera ez'obufumbo oluvannyuma omu ku bo enkeera nadda n'anyumiza munne ebyabadde ku mukyala we naye kati ate ebigambo ebyo tubiraba ne ku TV nti naga nti oyo ali bw'ati tamalaako agira bw'ati ate abamu nekyo tamalaako ate yamulinamu abaana bana abaana babiri naye tamalaako nze nkiyogedde kati nogamba kiki kino oba naye ng'akyogedde nolwekyo alla tafsi sirra omukyala obuvunaanyizibwa bwe okubeera nga tagezaako okubeera nga fakiti bagamba eby'omu maka tebitottolwa webale nnyo lwaki alla tadhkura aiban fi lwaki oyogera akamogo akali ku bbaawo ate ya mutata w'abaana kati wakasayogera akamogo ako aba agenda kukaddiya abali mulaini ebino byonna byatwogera byakaddiya kankuyo kimu siyanatuhu ardi zawji walmuhafadhatu ala sharafiha olina okubeera nga omusajja asigaza digineti ye kugamba n'abira nga asigaza ekitiibwa kye naawe okumukuumira ekitiibwa kyo okuba maani era nti ntya oyo mukaseeka naye how comes nti ono mukaseeka ate nga yeepena abasajja bali awo era nti ogolaba oyo mukaseeka naye ali mu lujjiro lw'abantu yeepena kati then lwaki tokogga atatambudde mute tayib riayat mala emaali ye lwaki mukasajja aguza ebintu ewaka biki obikutta obigabi ate abaana enjala ebaluma lwaki tokogga wasaili shuuni manzilihi byonna buli muntu yenna yasanga yayingira mu nnyumba yo tayib ani ayingira mu nnyumba yo ani afuluma anayogana mukazi wo ebyo byonna babantu balabanga kiki balabanga kugamba buba nesi buba just kugamba nti ebintu ebyo banga tebiriiwo kyabana bisasa bagamba nti wal mar'atun ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi naga nti omukyala ow'ebbeeyi y'oyo omukyala akuuma bbaawe n'akuuma n'ennyumba ye n'akuuma n'abaana be oli ku mirirwano ozunga oddeeno then kati abaana balekedde ki automatic ogamba nti even if ne bwobanga ogenze twali buzibu olw'ensonga nti waddewo oli n'abaana bali awo balinagala batambula bawenjera n'ebirala nabbi Allah agamba fassalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah fassalihatu omukyala omufumbo alina kubeera nga mulongoofu kanitatu nga mutya Mungu hafidhatu lilghaibi yekuuma ainisa yekuuma ebyomumaka bitabikuuma bima hafidha Allah nesaye nembeeraye kati how comes it nno oli mukazi mufumbo nojjako egundi abo hijabu nojjako negundi noyambala empale noyambala negundi niweepena abasajja bonna bali awo kati oli muttaki wangeri ki
nabbi sallallahu agamba ati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omukyala ow'obuvunaanyizibwa ayina okubeera nga yeekuumira bbaawe wala yata'ana farashakum man takrahuna, ate nga tasobola kubeera nga waliwo ayingira ku buliri bwo ate nga naawe omutamu okubeera nga buyingirako. wala ya'dhanna fi baytikum liman takrahun, takkiriza muntu yenna kuyingira mu nnyumba yo nga tonnaba kumukkiriza. naye nosanga omukyala ataddeko TV, abavuka bonna bali awo balaba TV, tugende wajja ti tulabe TV, abavuka bonna balaba TV, abakuba amataffaali balaba TV, abalaba bagolola ngoye bano bafuluma bakola bwekibi, tubitegeera. ate ono akima mazzi ate yagundi ali mu ddiiro naye ajja ki onagala yeyambulidde awo agula kyengira kunaaba ali mu kiyigo kyanaaba kati okugga nabbi kyamusalawasama kyagamba mbuno nti Allahumma nkwekingiriza min zawjin tushayibani qabla almashibi, Mungu subhanahu wa ta'ala nkusaba oberenga tompa mukyala agenda kunkaddiya nga sinakukaddiwa. abantu batambula bayina envi. Kyenjagala omukyala biki byosobola okukola omukyala utakaddiya, kubanga ebyo nambitegedde naye nawe tewakubaawo eddagala. Biki byensobola kukola kutya omukyala aleme kunkaddiya, kubanga ekigambo ekyo tekimpomedde bingi nnyo. Ekisooka hifdhu sawtiha, omukyala alina kubeera kwegamba nga eddoboozi lya mukakkamu. Omukyala ayogera naawe oyogera, ajja tisirika njogere nze sinkusaza ekirimi nze sikkiriza nze ngenda kweyambula neyeyambula nga n'abaana balaba okaddiwa. kafu yadaha anisu, ebintu ebikyamu ebibi ebikolebwa naye naga nti ebisijja bikola bino bimunyiiza. ate abakazi bagezi saka nti no bawange tabyagala. kafu lisanaha aninutq bilfuhshi walbadha, naga nti mukyala wo oba oli awo ku leediyo oli naatega nti mukyala wo no yesenga nayogera ebigambo ebitibyo oli ku leediyo okugga. muamala se akaribahu bilihsan alladhi yuamiluhum huwa bihi, gwenyini oyinza okuba ngaoyagala baganda bonna ebirala ate kitabaagala ebyo besinga babikola nnyo. al ihsanu ila auladi, abaana abanjala baluma biki tobaagala. abaana bawasanga mu makuba kuba engolo bonna bakaddiye n'ebirala bingi nnyo. kibalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa, akyasinze mu bakyalo ebbeeyi allati idha nadarta ilaiha sarrat, wamutunulirako bwoti nawe nogamba mutuufu kyekyo omulungi webale nnyo. amartaha bwomulagira okukola ekigambo ekintu kyonna ataatu agondera tofuluma togenda afuluma mujuba takugambe n'ebirala. saagala simu saagala biki bato byagala kyakite. wa idha ghibta anha, ate watoliiwe najolaze akomesinga hafidhatuka fi nafsiha wa maliki, akwekuumira aga nti nze ndi mufumbo. oyaga nti nze ndi muganda wakaguta, nze ndi mufumbo, nze nsula muyenga, nze ndi mufumbo, nze njira kuze ndi mufumbo. ekyo kikulu nnyo. tosobola kukaddiwa. Allahumma inna na'udhu bika min jiranina su, wa min azwajina tushibina qabla shibi, wa min awladina yakuna alayna rabba, wa min amwalina yakuna alayna adhaba, wa min asdiqaina makirin. أعينهم ترانا وقلوبهم يرعانا، إن رأوا حسنة دفنوها وإن رأوا سيئة ذاؤوها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنتم يدبسينكم ماذا